Olufega yeewera Aliena agamba ajja balumya emitwe paka kuwulira bubi. Ate ye Bruno K ni mwana muwala Vanessa abasinga obungi gwe mumanyi nga Vane mbu bwasuubira omwana waabwe owokubiri wano wokka wogafunira. Ate munnange yasimatuka Abbe Mwesigwa alunyumya nga lutabaalo byonna wano eno nja kubanga nduku. Ate ye Honalebo Muwadanko Nyingi yavuddeyo n'alambulula ku nsonga eyabadde egambibwa mbu aba UAE babaninze visas ku bannayuganda. Byonna nja kubanga mbikutuusaako gwe wekumire ku NCK TV wano wokka. Teweerabira ku subscribinga ate wamala ng'onyiga kade ebisigadde mwatu nga mbikutuusaako mu bujjuvu. Tutandike ne full figure. Amawulire mangi ge nabaleetedde ne mbagamba nti abantu banyiivu era ng'omu ku abo ye Catherine Kusaasira. Jjukira Catherine Kusaasira ono yakozesaako full figure nga maidi we era ekyo bulijjo full figure akyogera nti nze nakolanga ewa Kusaasira ne Irene Namatovu nti nakolangayo nga maidi, ekyo bulijjo akyogera. Naye olw'ebintu full figure byazze abogerako naddala bavuma naddala ye nga Catherine Kusaasira yagambye nti ke kaseera tubeewo kye tukola nti twekolemu omulimu ffenna kubanga tuli bangi, tukole petition full figure tumugobye buli wamu. Tebamukkiriza ku TV yonna, balema omukkiriza ku radio station yonna, nti kwegamba bamuteekeko envumbo ey'amaanyi. Ye full figure awasekeredde era ali abulamu abagambye nti mujja kukakasa nti nze ndi presidential advisor. Naye nno Catherine Kusaasira yatugambye nti tabeerangako presidential advisor, nti she's a mobilizer. Katugendeko wa full figure. It's okay, yeah. Enjoy. Wow, full figure ndi menu temwesindika mwana mujja kufuna self service. Buno bakogokanga emirambo gy'embwa entenkadde, abalinga amalalo g'embizzi, abalinga ebimba by'embizzi, abalina eddagala ensasa mutwe mwenna mujja kufuna ndi self service. Hello, today wakuna naye eringa weekend kera president njoya tugetugeko n'abaana bakabi Canada, Thailand, bakoko wonna wensiima kola sente wemba okunyumira muve mukwekubagiza n'okuwala. Oye Mama Flower omubwati omulaba omukyalo oyo oluusi akunyiiza oluusi n'akusesa kwegamba ebintu bye era olinga we yagamba nti bannange tumutwaleko mu mental health care bamucekinge tulabe titwandiba nga tudiiringa n'omuntu ng'obwongo tebukola bulungi kuba engeri gyakolamu ebintu bye sometimes bikwewunyisa. Nga tuvuddeko ye amawulire ge tuwulira nti Bruno K oba Bruno Kigundu naye nga basinga obungi gwe tumanyi nti Bruno K mbu basuubira omwana waabwe owokubiri ne Vanessa. Jjukira Vanessa ye biological mother of Faith Kigundu, the biological son of the biological father. Kakati waba mujjukira saga yaliwo y'omwana muwala oyo Vane, Bruno yasooka ne yeewaka n'omwana oyo era nga tamujja mugalale. Ekintu ekyo kyasinga okuluma Vanessa nga Faith tebamujja mugalale, nga saawa yonna ffe eno ku mutimbagano anti ba aunties and ba uncles nga tutibiyita Briera nga gwe tumanyi. Kakati Vane n'agamba ono okulaganga ensi nti alina omwana omu yekka Briera tejja soboka. Twali tuliawo nga munange Faith bamuggyeyo mu ggalale. Kakati bamala omugjayo mu ggalale, Bruno n'asooka yeekalakaasa awo era omwana si wange era ebintu biri biti era okukkakana nga bamugambye tugende for DNA. DNA nayo tubitegeera nti omwana muwala Doola mbu yateekamu ssente. Oba mujjukira oyo nti nakulyako gundi weemwe bannange saga zibadde ku intaneti kuno. Kakati mboyo nakulyako Doola yateekamu ssente za DNA bagende bakole ku Faith DNA. Munnange DNA egenda okukomawo ng'omwana waffe nga ye biological saani nga waffe wajjo. Awo nno ebintu ne bitandika. Twagenda okuwulira ne batugamba nti ye biological mother nti waliwo omwami yamusabye obufumbo nti era
bampropose ate nno nga tebana proposing era waggwawo sagandala waliwo ate abaali tebaagala nti addemu akwatagane ne Bruno mbu be bano abaamuyambangako okumusasula ku mwana we school fees mbu ate ye biological father ng'agendayo kwekubya bifaananyi kuliirako busaale oba masaale ku mwana ng'olwabawozi birthday bano abateekamu akasente basasulire omwana school fees era mbu be baasindikanga n'akasente kayambe ku mwana kukola birthday ate njogedde biva wala nkuba kyeyo owange ye Bruno ke mbu ng'agendayo just kwekubya ebifaananyi n'apostinga ekyaluma bali abaali bateekamu akasente ate twali tukyali avane ng'apostinze apromotinga oluyimba lwa Bruno ke era ne kiruma bali abaateekangamu akasente ne bagamba tukuvuddeko awo nno ne batandika ne baddamu tetumanyi gye byaggwera twagenda okuwulira nti vane afunye omwami amproposingidde ate munnange tubadde tuliawo nga bagamba ate Bruno yaddayo mu kintu kati awo munnange tesimanya ekituufu kyekiriwa oba kituufu oba nedda naye nga we tuli essaawa ya kakati amawulire agaliwo nti Bruno ke olubuto Vanessa lwalina mbu lwa biological father nze naawe naye nga we tuli nkugambye tuba tubikutuusaako nga tuvuddeko eyo era nga tweyongereyo tugende mu nsonga eziri mu UAE ez'omunnauganda munnange awambye emitimbagano abe mwesigwa wano waliwo omwana w'obuwala agamba nti yasimatuka omusajja oyo naye alunyumyanga olutabaalo mukira aba bayakusibye enkuku nkondo kale tuganye bakukuluusanya gwe owulira oyagala kudduka toyagalawo naye mu kirabu gye bakutute aba akubeera ku nniya lwaki tadduka afunye omusajja bagenze sulayo kale mu kirabu bw'aba mubadde ku nniya afunye omusajja bagenze sulayo bannaye bantu mwe agenze n'omusajja basuze bonna bakoze kye bakola amusasudde aba abamu mu ruumu eyo ng'amulina bw'ati nti todduka anti nze bwe mmala okutwala olina omuntu bw'akugula waddembe okukuluusanya oba akulidde mukutu nanti nziraamu kino bw'aba amukuluusanyiza avuddeyo mukuluusanya bamusasudde bw'aba ayagala kudduka nga kyaliko takyagala nga teyakyagala aba talina space edduka essaawa eyo lwaki tadduka bannaye bantu lwaki tadduka abe tabeera mu luumu gye muli mu kirabu gye batute tabeerayo bw'oba nga tokyagala nga aba akukuluusanya akukaka bw'oveewo omusajja oli lwaki tofuluma hotel n'okwata takisi n'ogenda gy'oyagala n'odduka neweekabirira oba neweekubira enduulu lwaki tebadduka abe yabadde akomawa wano ye bwakutwala akomawa mukwano ne mubakutwala abe oluusi tabaama akuvuga nga badreva be ng'oluusi waliwo abe is the boss mu mayumba kubanga we bapangisa nokuwa sente zonywesa mu bbaala naye nga aziwandiika ojja zimusasula zigeza nti abe yesikusitula akutwalira omusajja nti genda kwebaka noono gwe yeekwanira omusajja gwe kenyininyini mu bbaala abawala abakumanya balimba yeekwanira omusajja oluusi aba atudde wali omuwala yemwetwalira n'amwekwanira bw'amumatiza era talina musango mu bintu ebyo ye bibyo abikola ate mbu ne sente zaakuwa oba ogenda kukola mulimu okomewo omusasule naye okusinziira ye enjogera gyayogera mu kiringa agamba nti bano bamutambuliddeko just kumwonoonera linnya nze naawe nga tuvuddeko era tukyali ku nsonga ze zimu atwadde tufunye amawulire nti aba UAE babaninze visas ku bannayuganda naye tufunye chance ne tufuna Honorable Mwadanko Nyenje ono nga ye Shadow Minister Foreign Affairs waneno mu ggwanga Uganda atunyonyole bituufu oba nedda. Leero nzize okwogera ku nsonga eziguddewo ezeekuusa ku eggwanga lya United Arab Emirates omuli n'ekitundu ekya Dubai okuvaayo ne kiwulirwa nti bateekateeka oba bandiwera bannayuganda okufuna visa ez'okukyalayo oba obulambuzi n'abo abasaba okukolerayo. Ekyo nno olwakiwulidde ngezezaako okwogerako n'okukola ekisoboka okwogerako n'ekitebe kya UAE mu Uganda n'emiwaatwa emirala gyonna n'emikutu gy'amawulire nga kirabika nti
walikyaliwo okwetegereza kukiwuliddwa era kukyogerwa teggwanga lya United Arab Emirates ligenda kuwera ekiseera ekitamanyiddwa bbanga okuddamu okuwa visa bannayuganda ngeri ku mawanga ge banokoddeyo. Ekyo nno kinakuwaza. Ebbanga eriyise eggwanga lya Amerika nalyo lyatukendeeza ku myaka gya visa gye bawa bannayuganda n'okwongerawo obukwakkulizo. Nenvaayo era nga minisita akwatibwako ensonga z'ebweru w'eggwanga ku opposition okwongera okujjukiza gavumenti ya Uganda ne ministry eya foreign affairs wamu ne ministry ya internal affairs nga twalidde wamu ne ministry ya gender obuvunaanyizibwa bwe bayina ne bambasada baffe bonna gye bali okukola kyonna ekisoboka okwogerezeganya n'amawanga g'ensi okuba nti tebasibira wabweru bannayuganda naddala abakutte passport gye tuyita ordinary passport ekwatibwa omuntu wa bulijjo. Gavumenti ya Uganda amaanyi yagateeka kunyweza passport zino emyufu ez'aba diplomats ne passport eya green gye tuyita service passport kubanga bo ze bakwata ne batafa ku munnayuganda owa bulijjo akwate neya bbulu eya ordinary. Era paka olwaleero amawanga mangi weetaaga ebiwandiiko nga mugugu mulamba okwennyonnyolako okufuna visa yaayo. So nga waliyo amawanga nga olaba Canada oba America nga bo ne oba tolina passport ng'olina kiwandiiko nga ID oba travel document kisobola okutwala mu nsi z'oyagala nga wadde tolina passport ya ggwanga eryo. Naye ffe passport enzijuvu ey'eggwanga Uganda tosobola nagikozesa kusaba mbwangu n'oddibwamu n'amawanga agasinga gakyateekawo emiziziko kubanga passport yaffe tekuumiddwa era teyambiddwa kufuna maanyi. Kye bayita passport index ye passport bagipima ekkirizibwawa eyanguyibwawa era passport y'ensi webanga nwevu abannansi baayo banguyibwa ne visa wamu tebetaaga zisaba bazifuna batuuse basobola n'ozisaba online. Naye ffe okyetaaga omugugu gw'ebiwandiiko mu mawanga agasinga obungi kyannaku nti n'amawanga agamu agatwetoolodde mu East Africa gasobola okufuna visa empanvu ez'amawanga nga Bungereza oba America naye nga eya Uganda tekisobola kubanga tewali kikolebwa kunyweza maanyi ga passport ya Uganda. Bw'otunula ne ku passport zaffe eza service passport ne diplomatic passport okuzifuna wandisuubidde nti ministry ya foreign affairs esooka kuteekako baluwa nga ministry ya internal affairs tennaba kuzigaba naye nze ebbanga limaze nga shadow minister wo gye tugenza okulambula amawanga nga lipooti eziriyo ziraga nti waliyo abantu abatali bakozi ba diplomati baffe nga bakozi bawaka nga alina passport ya service passport ya mukozi wa government oba diplomatic passport. Ekyo no kyewuunyisa kubanga diplomatic passport oba passport emyufu buli agikwata yandibadde nga alina kye bayita diplomatic immunity obukuumi. Kati amawanga gali tegasobola kwawula bwe gaba gagaba obukuumi obwo galina bwa muntu alina passport emyufu naye kati n'abatalina abatalina immunity eyo beesanga balina passport eyo. Ekyo nosanze nga kireeseewo ebibuuzo n'okunafuya ne batandika okuquestioninga passport zaffe okuva ku myufu eya diplomatic ne batandika okuquestioninga ku passport ey'abakozi ba gavumenti eya service ne badda ne kwene eya bulijjo eya ordinary. Ebyo ebibuuzo gavumenti ne ministry ya internal affairs bye balina okubyanukula. Bw'ova ku ekyo n'otunuulira ekibadde kigenda mu maaso nti mu nkukusa y'abantu abafuluma eggwanga lino ministry ya internal affairs yevunaanyizibwa ku nsalosalo bwe baba nga abantu bakyakukusibwa nga kati bano abalabikidde mu butambi bwa BBC nga bakukusibwa munansi wa Uganda bambi talina kyasobola kukola okujjako okusaba okujja kusigala nga akuba omulanga gavumenti timwe muvunaanyizibwa ku nsalosalo z'eggwanga bwe baba ekyali abakukusa okujjako nga bakozi ba gavumenti ng'era banene mu gavumenti ddala buli afuluma bamustampingira era buli boda zaffe ziriko abakuumi. Tulabeko ne scenarios ng'omuntu atuse ku kisaawe Entebbe ne bamuwamba ne batugamba nti bakuumi tibakikuuma nnyo kati bano abakukusibwa bayitawo okujjawo nga gavumenti yeekirimu. Katulowooza nti bannayuganda bateereddwa ku koligo olw'obunafu n'obugayaavu n'ebikolebwa mu bugenderevu ate gavumenti kubanga yevunaanyizibwa ku nsalosalo z'eggwanga lino kubanga ekifaananyi ekigazi ekividdeko bannayuganda ebizibu kyekyo. Bw'otuna bannayuganda abagenda ebweru oluusi passport zaabwe ne zibaggyibwako nga batwalibwa oluusi ebiteeberezebwa okuba ebitongole
oba abakokosa naye ogenda okukiraba nti n'amakampuni gavumenti era yagalayisinsinga agatwala abakozi ebweru w'eggwanga era obukuumi ku bakozi abo gavumenti esobola obulondoola kiriwo ekikolebwa nga tewali ffe tuludde ebbanga nga mmanja gavumenti okufaayo okukola ekisaanidde okuteeseganya wabeewo endagaano ku bakozi n'amawanga g'ensi naddala ga Middle East. Eggwanga ng'erya Turkey kati wayizigera mu myaka nga 7 lyaleeta dda proposal proposal ne draft y'endagaano ku bakozi n'eggwanga lya Uganda paka olwaleero eggwanga lya Uganda terwanukulanga era eno report erabikiddeko ne mu policy statement eza Ministry of Foreign Affairs zereese wano mu Parliament nga batulaga nti erimu kibasuubira y'endagaano ku bakozi n'eggwanga lya Turkey paka olwaleero naye ng'eriyo bannayuganda bangi eyo abawangalira eyo. Eggwanga lya Qatar twalaba minisita bagenda nga gamba wawo endagaano ku bakozi tagireetanga bantu giraba ne bannansi n'abali mu Qatar tebamanyi endagaano eyo. Wakati wa Uganda n'eggwanga lya Saudi Arabia waliwo endagaano ku bakozi naye ne baba balagiza obujja tebeebuuza ku bano ba beneficiary abakolerayo n'amakampani gano gateekemu input yaago oba endaba yaago byandikolebwa bitya. Wakati wa Uganda ne UAE bayingira dda enteeseganya ne babawo ne memorandum enzikaanya ku bakozi ne paka olwaleero ng'eyeetagisa Uganda okunominatinga abakiise ku ndagaano eyo ne UAE n'ogiteeka mu nkola paka olwaleero gavumenti yafuuka kyesirikidde minisitule ya Foreign Affairs n'esirika eya Gender n'esirika n'embase zaffe. Kati bannayuganda baffe abawangaalira eyo babadde basoomoozebwa ebbanga lyonna nga ye bw'ateekayo okusaba ofune visa oba waka permit wadde weddeko oba bagirenewing nga bambi ne balwawo okuziprocessing oluusi ne zifuluma nga already balina ne fine nga zagenze mu illegal stay kubanga UAE terina ndagaano naffe ku bakozi ensi we banaffe n'endagaano ku bakozi bw'osaba emanya nti omwana tulina endagaano yaabwe ku bakozi bw'eraba nti obukwakuliza obwo ebutuukiriza ekwanguyiza application yo era amawanga agalina endagaano ne UAE bafuna obwangu nga basabye application zaabwe okufuna visa oba waka permit naddala baba bagenza okukola. Ekyokubiri amawanga agalina endagaano era galondoola abantu baabwe nga Philippine erina bannansi bayo basuka mu 12 abakolera ebweru wa Philippine babalondoola ne bateeka ne labor cheese mu mawanga gye bagenze oba eri bannansi baabwe. Mu Uganda teri wadde kiyambi ne mu UAE bwe twalwana ne bateekayo consulate e Dubai mumanyi nti mwaka oguwedde twamaliza bataddemu kasino bannayuganda ba gavumenti bennyini paka kati batugaba bakyanoonyereza. Kakati kikulaga nti ekinyusi ky'okuweereza n'okubeererawo bannayuganda tusobola okuba nga tufunye visa ban lwakuba nti embassy yaffe yali mu kasino. Tusobola okuba nga tugera funa visa ban lwakuba nti waliwo enkozesero embi eya passport zaffe okubeera ku diplomatic passport service passport sinakindi nga waliwo n'abakozeseza obubi passport yaffe eri ordinary kubanga era kikulu kituufu ti bannansi baffe bangi abanuddwa eyo nga bakomawo nga bakozesa emergency travel document ne wasigalawo ekibuuzo kati olwo passport zisigala mu mikono gy'abaani. Kati ng'eggwanga we livaayo ne tuteekako obukoligo n'ebyokwewozaako biba bitono. Kale nno mu mbeera ng'eyo twagala okwongera okubiriza n'okubanja gavumenti ya Uganda ministry eya gender ministry ya foreign affairs embassy yaffe mu Abu Dhabi ne consulate yaffe mu Dubai ne gavumenti ya Uganda okutwalira wamu twagala mukole ekyo n'ekisoboka bonnambiro okuteeseganya n'eggwanga lya United Arab Emirates basobole okubanga basonyiwa n'okulekawo omwaganya bannayuganda basigale nga bakyafuna visa ne permit. Era twagala wabeewo ekikolebwa bonnambiro okulaba nga passport yaffe ejjizibwa amaanyi gaayo n'okuteesa nga passport yaffe eyanguyiza omuntu agikutte bw'aba asabye okutambulako ebweru w'eggwanga. Mukimanye nti wakati wa Uganda ne UAE bw'otunulira obusuubuzi n'omuwendo gw'obusuubuzi wakati wa Uganda n'amawanga amalala bwali bw'amaanyi nnyo omwaka oguwedde nga bwakozesa wakati wa Uganda ne UAE ng'era evuganya n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo mu busuubuzi Uganda mu nsubulayo n'amawanga amalala volume yaffe esinga obunene ng'eri wakati wa Uganda ne UAE oluusi n'evuganya wakati wa Uganda ne Democratic Republic of Congo. Ekitegeeza abasuubuzi bagenda kufuna obuzibu nabo okukosebwa ne mu ntambula yaffe. Kyakubiri bannansi baffe balina okuba nga basigaza ebbeetu eritambula amawanga ag'ensi nga tebakomeddwako
era ekyo kikolebwa ddi nti Uganda erina okuba nga bw'eba eteesa ne gana amawanga nayo egaddiza bye gagiwadde. For example, eggwanga lya Amerika lyalwa emyaka egiyise gyonna nga lituwa emyaka 2 egya visa mu passport yaffe ne bagenda okutuuka otubaninga ng'osoma mu ku positions ze bayina nga bagamba nti yo Uganda ebadde ewa Amerika emyezi 3 gyokka ejja visa ate nga bo batuwa emyaka 2. Ekyo kye tuyita reciprocity nti ensi bw'eba ebadde kuwa weeve eno naawe olina giddiza ki kyekimu. So mu busuubuzi n'enkolaganya tulina wakati wa Uganda ne UAE tulowooza wakyaliwo omwaganya gavumenti okwanguyirira okuteeseganya n'eggwanga lya UAE kubanga nalyo obusuubuzi lifunamu wakati w'obusuubuzi wakati wa Uganda ne UAE okwanguyira wabeewo enteeseganya tubenga eggwanga lyaffe nga Uganda lisigala nga bannansi balina eyoweeva eyokuba nti basubula era nga batambula awatali obaoliawo kuziyizibwa n'eggwanga lya erina okufuna visa. Tukimanyi nti bannayuganda abali mu UAE kati bali mu panic bali mu kutya kubanga n'abalina visa ne permit tebamanyi oba ezinaggwako banazirinyuwinga. Abasaba abagenda baludde olede nga waliwo obuzibu nga visa zibakalubiriza naye ate kati kubona amawulire agazze aziyinza okukalubira ddala. Waliyo n'abalina famire zaabwe nga ziri eri nga bandyetaaza okubalambulako kubanga bannansi ba Uganda baludde emyaka mingi nga beeyagalira nnyo mu ggwanga erya Dubai oba UAE era ng'entambula yaabwe gemu ku nsi gye tulabyemu destination ey'amaanyi n'eggwanga lya Uganda. Ne bwogera ku kisaawe Entebbe destination esinga amaanyi n'omuwendo eri wakati wa Uganda n'eggwanga lya United Arab Emirates. Kakati tulowooza nti gavumenti kigikakatako bunambiro okutandika okuteekawo enteeseganya tusobole okuba nga turescuinga embeera gye tulimu. Kyakubiri ku nsonga y'okukusa abantu tubanja gavumenti ababakukusa abantu baba diprimaninge babakyaginge amawanga gamanyi nti eggwanga Uganda kati liruma ku nsonga z'okukusa abantu nti era abafuluma baba bafulumye makubo malungi kubanga n'amawanga galina embassies wano nago bagazzayo report kubikolebwako wano nti wano kinywezebwa naye awatali ekyo baba basuuliridde munnansi wa Uganda omuntu wa bulijjo. Kyannaku mu bannayuganda abali mu Dubai ne mu UAE tuyimiridde wamu nammwe era tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga naffe nga opposition era nga minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga opposition nga tuwulizanganya n'okutuusa amaloboozi n'endowooza yaffe n'okusaba kwaffe eri amawanga g'ensi omuli n'eggwanga lya United Arab Emirates n'amawanga amalala gonna okubalaga nti ffe nga bannansi twagala okusigaza enkolagana n'okuba nga tusobola okutambula mu mawanga agano ag'enjawulo awatali kuziyizibwa kwonna. Twagala okubasuubiza mmwe abali mu UAE tuyimiridde wamu nammwe n'abo abafunye okusoomozebwa nga bali bakukusibwa tubasaasira era nga tubanja nti obwenkanya bwetaagisa. Nze ndudde nga buli kaseera nzijukiza gavumenti ku floor ya parliament ku committee ya foreign affairs ne mu mikutu nga mbannamawulire okubajjukiza nti wabeewo n'okweteekateeka nga babawo bannayuganda abafunye obuzibu oba abafuusa ababunabuna mu kitundu ky'ensi yonna nga tusobola okubataasa bunnambiro kuba nakyo ensi bw'eraba nga abafunye obuzibu mu ggwanga lyayo mubadduukirira mangu eba ngumu. Naye buli otufuna bannayuganda abafunye challenge ebweru w'eggwanga mu UAE Uganda erwawo okudduukirira bannansi baayo so nga amawanga amalala ganguwa okukimayo bannansi baago abafunye distress. Ekyo nakyo kyongera okuwa comfort oba okugumya amawanga gali nti bannansi wetunabakkiriza okujja bwe baneesanga mbuzibu eggwanga lyabwe lijja kujja liyimire wamu nabo naye buli otayimire wamu ne bannansi bo ate n'eggwanga ligamba nti obanga abasuddeyo oba badampinze obudampinze omwo n'otabaako nabuddukize bwebawa nga bayisanze embuzibu naye nga emirimu nga egibuze mu Uganda wano kirungi nnyo bannansi okunoonya emirimu wonna baba bagisanze paka Uganda bwerifuna enteekateeka nga buli muntu asobola okufuna emirimu naye nga bwe kiri kati nga bannansi bagenda ebweru okunoonya emirimu ate ssente nnyingi ze baweereza okukomawo okuva ebweru w'eggwanga nga bazisalako n'emisolo mingi era ne bana bagenda ng'abakozi abagenda okukola ebweru buli omu bamuggyako dola sekinnoomu ogenda okukolera ebweru kale nga kiba kyabulyazaamaanya gavumenti bwetayimirirawo ku bantu bano nakutaasa bano bantu nakulayisi zaabwe kyannaku ebyo abyogedde na mu Luganda sisuubira lwaki ate mbidde ngana naye nga mikwano gyange mwebale kubanga mwekumidde ku NCK TV bannange mbaagala nnyo era mbaagalira ddala kisobola bagamba kiri kimu nti bannange temujjanga okwo tusima nnyo era tusimira ddala
bannange abavayo ne mu commentinga mwebale nnyo era mwebalire ddala mbagala nnyo era mbagalira ddala sina kyesobola bbawa naye okujjako basima n'okubeebaza omukwano mungi gwe mutulaga sigala naffe tovaawo